mwekube mbifuba Ramadhani ewedde mwekube mbifuba ebintu embi mwenenyeza mu maaso ga Allah mubiveeko. Omuntu asiibye Ramadhani Mungu akerenuddemu buli haramu yenna ate nuddemu n'oyiwamu omwenge. Oyinza okwoza olugoye olw'enno olwozesa amazzi ag'ekitaba. Abange mwenenyeza bye mukoze mwasonyiyiddwa kakati ozaako ki? Enseba twaliriza ani agenda ogikungula? Tusiibe Ramadhani eziwera abasajja abaayogeranga ebigambo bino abange tebaliiwo. Tetubalina. Tetulina garanti nti naffe Ramadhani y'omwaka ogujja enaatusanga. Ani amanyi? Twabadde mu nnaku ezaanukulirwamu, twabadde mu nnaku ez'okusaasira, twabadde mu nnaku ez'okusonyiwa. Mwasonyiyiddwa. Abange abali wano mwasonyiyiddwa, mwasaasiddwa, mulinga baana bato abaakazaalibwa. Kati kiri gye muli okwedibaga. Naye abalongoofu abaasooka Ramadhani bwe yaggwanga bazangako ennaku omukaaga eza sittati. Yakulu sallallahu alaihi wasallam, mbaka wa Allah agambye man sama Ramadhan, omuntu bw'asiba omwezi omutukuvu gwa Ramadhan thumma atba'u sita min Shawwal, n'agattako ennaku mukaaga mu mwezi guno gwe tulimu, kaana kasiyamu dahara, afuna empeera ng'asibye omwaka mulamba. Abange mujjuze omwaka. Bannange temugayalirira mwaka. Temugayalirira mwaka. Abange mujjuze omwaka. Okusiiba kw'omukkiriza kutandika Ramadhani ewedde. Okusiiba kwammwe kutandika Ramadhani ewedde okwammwe. Twabadde mu ssomero, twabadde ku katala lya Allah subhanahu wa ta'ala nga tetuliko. Kyova olaba nti omuntu asangibwa Ramadhani n'atagisiiba ng'alimu abo abalina okusiiba agenda funaanibwa. Era mmwe abataasiibye Ramadhani nga toli mulwadde, toli mu safaari, toli mu abo abaagaanibwa okusiiba, teekateeka ansa gy'ogenda okumuwa ng'oli mu kabuli olunaku olusooka nga bakakuteekayo. Toli mulwadde, toli mu safaari, wabula bugayaavu, oli awo amalaba mangi. Watwalirizibwa dduniya. Buli omu waali sabira ensi yaffe. Tugenda mu 2026 mwaka gwa kulonda, musabire ensi yaffe Allah aginywese, agikuume nga ntebenkevu, ate ebeere ya mirembe. Bw'otayogera tewejjusa. N'ojja kwatula ekigambo, abaana ojja balekawo nga bamulekwa, bajja kusula enjala. Kakasa nti ky'oyogera mu kamwa okirinako bwino, bwe banaakikubuusaako ojja sobola okwedifendinga. Bw'ojja kwogera okuba Gikimba ayogedde, ojja kwogera okuba Tange Simaanya ayogedde. Muganda wange, manya ennaku yo Mungu atunywese. Abasiraamu kati twafuukadde ekisekererwa. Abasiraamu kati twafuukadde ekisekererwa. Kyova olaba n'abatali basiraamu olwaleero bavaayo ne batujajinga. Nosanga atali musiraamu nga yayogera ku nsonga z'abasiraamu. Yaga nti abasiraamu akati mulina kukola bwe muti, naye nga kyabadde musabire eddiini yaffe ey'obusiraamu. Mungu atuwa abakulembeze abeesimbu, Allah atuwa okwagalana, Mungu atuwa oluganda n'okutegeeragana. Ensonga bwe bange esse musiraamu eyogereko ng'obusiraamu, era tutegeeragane ng'abasiraamu, tukanye ku butakkaanya. Naye otherwise tetulaga situmanyi. Allah yasinga okumanya. Abaana baffe n'abazzukulu bayinza okujja oluvannyuma ne basanga miyonga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kalimatun alayha nahya wa alayha namut wa biha nubathu min kuburina insha Allah wa nahnu min al-aminin. Innal hamdalillah, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. ربي لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا غنيته ولا حزبا إلا زوجته ولا عدوا إلا خذلته ولا تائبا إلا قبلته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الآية. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. صدق رسول أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Abebiti babadduwa Allah n'abazaana be mwenna abakuŋŋaanye mu jjuma y'olwaleero, baganda bange mbategeeza nti ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'agamu ku matendo ge agatalimu bukendeevu. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera byatuwadde, naddala ekyengera ky'obulamu, okuba nti yatujja ku jjuma eyayita n'aba nga atutuusizza ku jjuma y'olwaleero. Ejjuma eyayita twagisaala nga tukyali mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadaan, naye olwaleero tugenze okudda okusaala ejjuma eno nga omwezi omutukuvu ogwa Ramadaan ow'ekitiibwa Allah nannyini buyinza Rabbi yagutwala dda. N'olw'ensonga eyo Allah tumwebaza, atuwangaazizza n'atutuusa ku jjuma y'olwaleero. Ne tumwebaza ekyengera ky'obulamu, kubanga bangi mu bannaffe abaaliwo mu kusaala ejjuma eyayitanga eggalawo omwezi omutukuvu gwa Ramadaan baali balamu nga bassa, naye olwaleero tugenze okujja mu jjuma eno abange nga bayita tafara wansi wanjatika za ttaka. Allahumma ighfir lahum warhamhum waskinhum fil janna. Tungera okumwebaza Allah jalla jalaalu olw'ekyengera ky'obusiraamu kyeyajjuzaamu abange buli kalungi konna. Abange obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali abussa, yabussa naye ate yabwesigaliza. Amakulu nti ye nannyini busiraamu. Kyova olaba nti tewali muntu alina kugoba muntu mu busiraamu. Kyova olaba nti omusiraamu muganda wa musiraamu munne. Kyova olaba nti byonna bwe tubikola tuddayo ne tugamba rabbana takabbal minna, Allah akkiriza emirimu gye tukoze mu busiraamu kubanga gwe nannyini busiraamu. Abanga obusiraamu bwagale bwajjanga ni'ima kyengera Allah kye yassaamu buli kimu kye twetaaga. Ayagala obugagga buli mu busiraamu, ayagala emirembe giri mu busiraamu, ayagala emikisa giri mu busiraamu, ayagala buli kalungi konna abange genda mu busiraamu. Kyova yamugaa nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Olwaleero eddiini yo Muhammadi njijjuzza n'engiteekamu buli kyengera ky'ogenda okweyagaliramu ne famire yo n'abantu bo bonna abalijja oluvannyuma. Wa raditu lakum al-islaama diina, era mbasiimidde eddiini gye munaayitangamu okunsinza nga ddiini ya busiraamu. Tusaba Allah atuwe okwagala obusiraamu, ate atuwe okulamuzisa obusiraamu, ate atuwe okulembezanga obusiraamu. Abange mbakubiriza okwagala obusiraamu, mu bufaanane abange mulye ng'abasiraamu, mwambale ng'abasiraamu, mutambule ng'abasiraamu, mukkiriziganye ng'abasiraamu, kubanga obusiraamu ne bw'obanga ojjulukuse mu dduniya era wansi awo bakubuuza nti wama diinuka, eddiini ye ebadde ki? Ebibuuzo 6 ebiri wansi awo kuliko ekibuuzo ekikwata ku busiraamu nti wama diinuka, eddiini ye ebadde ki? Bw'obanga obadde musiraamu ojja kusobola okunnyonnyola al islaamu diini, nti obusiraamu yebadde eddiini yange,
wama ikhwanuka baganda bo be baliwa batubuulireko baganda baffe abatuufu be babasiraamu bannaffe abakkiriza abasajja n'abakyala n'olw'ensonga etusaba Allah tuwe okwagala obusiraamu ate tuwangaale nga tuli basiraamu kubanga omuntu asobola okuwangaalira mu kifaananyi ky'obusiraamu naye nga si musiraamu ebyo olwaleero mubiraba weebiri owulidde abantu ennaku zino abamu bakiragala kungulu munda bayeru abamu kungulu bamyufu abalala munda bakiragala kwe kusanga omuntu olwaleero ng'afaanana obusiraamu naye nga munda si musiraamu abange tubeere abasiraamu kungulu ne munda olwo Allah subhanahu wa ta'ala lwajja okutusiima tumwegayira so okusaasira n'ebyengera kuwa ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyajjanga musomesa abuna buli nsonga yonna n'agikoonako buli nsonga yonna n'agitutegeeza wabashirna biljanna n'atusanyusa nejjana eri bonna abo abanaalongoosa ate era n'atutiisa omuliro jahannama eri bonna abo abanaagayaala eri amateeka ga Mukama Katonda. Baganda bange akaseera tulina katono nnyo naye omwezi omutukuvu gwa Ramadhaani gwagenze. Omwezi buli muntu yenna gwalabye ebigubaddemu oba buli muntu yenna gwaba yeesunga mwaka abange gwagenze. Ekiki kye tuyiga mu ekyo nti al-Islaamu diini haqqa, obusiraamu diini ya mazima. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku Ramadhaani yagamba nti ayyama ma'dudat, mujja kujjirwa ennaku mu mwaka nga ntono nnyo naye ng'ennaku ezo zammwe za kusiiba era temuzeeraliikirira kubanga mugenda kubanga ababukeesezza akawungeezi muzimaleko. Abange toyinza kukkiriza naye kyo olina okukikkiriza mu mutima nti omwezi gwaffe abange gwagenze tiguliwo. Ramadhaani abange yagenze yatambudde dde okugisisinkana yawmal qiyama nga n'abamu mu ffe tumanyi oba Ramadhaani gye twasiibye ye Ramadhaani yaffe yasembyeyo kubanga kati Ramadhaani okukomawo wagenda kuyita omwaka mulamba okukomawo gye tulibeera balamu tulibeera tukyassa yabange tuyinza okuba tujja kuba tussa naye tulibeera mu basiiba kubanga bangi abasiiba ku mulundi guli olwaleero Ramadhaani yaweddeko nga tebasiibye naye nga weebali balamu. N'olw'ensonga etusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okusiiba kwaffe. Abange kwe twasiibye abalongoofu kye baakolanga basalafu saalihiina baamalanga emyezi 6 baada Ramadhaani nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okusiiba kwaffe okusiiba kwabwe nga bagamba nti rabbana taqabbal siyamana Allah akkiriza okusiiba kwaffe. Baamalanga emyezi 6 nga basaba Allah atakabbale naye abange okusiiba mwasiibye abakyala abasajja mwasiibye naye Allah yakkiriza omulongoofu yenna mwezi guno ogwa Shawwal n'emyezi emirala gyonna oteekwa okusigala ng'ogamba nti rabbana takabbal minna Allah nsaba okkiriza okusiiba kwange okkirize n'emirimu emirala gyonna gye nawerekereza ku mwezi omutukuvu gwa Ramadhaani ogimbaleko Allah. Abange maadha baada Ramadhaani yagenze tussaako ki neewoze aya ze ntandikisizza nazo muziwulidde faidha kadaitum manasikakum kadde wange Sheikh Katungulu azisoma nnyo ng'ali ku Voice of Africa. Aya ezo zikwata ku hijja. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku bantu abagenda mu hijja yabagamba nti faidha kadaitum manasikakum bwe mubanga mufudde emuna bwe mbanga mufudde emuna n'emuzidalifa kuba baali bagenzeeko e Makka muna mumulaba bw'obanga ovaayo olunaku bw'obanga ovudde emuna olunaku olw'omunaana n'ogenda mu Arafa okuba ekiwaji kaakati bw'ova mu Arafa waliwo olwo oluguudo oluwanvu olwo oluyitamu olwo olubatwala e Muzidalifa okugenda okwebaka mu ttaka awo olondewo amayinja aganaakutwala mu kiro mu lunaku olw'ekkumi ku makya ogende okuba ekiwaji oveeyo osaleko enviiri ojje mu Hiraani. Kati Katonda agenti faidha kabaitum manasikakum bwe mbanga muvudde mu bifo biri emunaawo mba musuze nga mutendereza Allah wammwe muvudde mu kiro ekyo muvudde mu Arafa bwe mubanga muvudde Muzidalifa kubanga ebyo byonna byenjogerako ebyo byonna bifo bya kusinza Allah byonna bifo bya ibaada temubeera mboozi bifaanana nga Ramadhaani gwabadde mwezi nga si gwa mboozi
bwabadde mwezi gwa kusituka kiro, bwabadde mwezi gwa kusoma Qur'an, bwabadde mwezi gwa kusala tarawiya, bwabadde mwezi gwa kusaddaaka, bwabadde mwezi gwa kukola buli mulimu mulungi gwonna era atakoledde mu Ramadani, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Olabye nnyo kubanga Ramadani yagenze. Awo nno nga nyimiriddeko katono awo, muyige okukozesa ennaku ibada ng'etuuse. Ibada bwejja gikolerewo, ibada bwejja togirinza. Ebanga njala, enjala bwekuluma genda olye, lwaki oba olindirira? Bw'onaalindiriza obulwadde bujja kujja obwa alusa. Ibada bwejjanga togirindirizanga, gikolerewo. Ate asomye Qur'an, abantu basomye Qur'an ne bagimalako, abantu basabye. Tetwabadde Makka mu kiro kya 27, omusajja Sudaisi yasabye, ensi n'ekaaba amaziga, buli muntu yenna waali ng'addamu amiina, amiina n'efuuka amiina e Makka. Lwaki? Kubanga ekiro kye twabaddemu kye kimu ku biro abantu bakakasizza nti ye Laylatul Qadr, ate akisabiddemu ne weebaka, linda kya mwaka gujja bw'oliba olibeerawo. Kati lwaki neewoze aya ezo eza hijja? Kubanga zonna ibada, fa idha kabaitum manasikakum, manasikakum yammwe yeebadde Ramadani. Kati agamba nti bwembanga muvudde mu bifo eby'okusinzizaamu Allah ennyo, kubanga waliwo omuntu lwabeera mu nnaku nga za kusinza nnyo Allah nga bwe mwabadde mu nnaku 10 eza Ramadani. Naye oluusi omuntu bw'ava mu kusinza ennyo Allah ekiddako agayaala, kubanga alowooza kiri kyamumalidde. Toba Katonda bw'agamba babeera mu hijja, bwe mbanga musuzeemu n'agisooko ne muvaayo ne mugenda mu Arafa ne musiibayo n'osaba edduwaazo, tokoma mu Arafa, agenda e Muzdalifa weebakewo. Kubanga ekyo ekiro ayinza okuba teekwanukulidde mu Arafa ng'akulinde Laylatul Muzdalifa, ekiro ekya Muzdalifa nga wagenda okwanukulira edduwaazo. Fa idha kabaitum manasikakum, nga bwe mwavudde mu Ramadani yammwe, fadhkurullaha, mugende maaso n'okusinza Allah, kadhikirikum abaakum, nga bakadde baffe bwe baakolanga. Bakadde baffe bwe baamalanga Ramadani, abange tebaasuulirangamu mwoyo gwa Nagamba, abange tebaabivangako. Tubadde mwezi ng'emizikiti gijjula ssaawa 6, togenda kuddamu kubiraba. Gye bali mu bondi batunda mmotoka, gye bali mu paaka batikka takisi, semutoka peeka masuulita, gye bali eyo abalala bali mu malimiro. Alowooza nti omwezi gwe yabadde alina okusinzizaamu gwawedde, talina kye yeetaaga kirala. Eyo y'ensi. Era ababadde Makka ndowooza mwalabye ekiro kya 27 kyabadde kikwafu nnyo, kyokka twagenze okuyingira ekiro ekya 29 nga haramu nkalu. Lwaki? Ng'abamu mubalowooza nti 27 ke gaawedde, kati sikyalina kye mwetaaza. Abange Katonda wammwe akyali mulamu, bannange Katonda wammwe akyali mugagga, Mungu wammwe akyayanukula edduwa paka olwaleero. Mugende mu maaso n'ibada. Fa idha kabaitum manasikakum, bwe mubanga muvudde mu nnaku z'okusinza ennyo Allah, muvudde mu bifo eby'okumwegayirira, muvudde mu nnaku Allah mwasinga okwanukula, fadhkurullaha, mugende mu maaso n'okwogera ku Allah wammwe, kadhikirikum abaakum, nga bakadde bammwe bwe baakolanga. Bakadde baffe abalongoofu Allah basaasire, abanyweza eddiini eno, abaali ebeesimbu ku ddiini, abasajja abaawaayo lillah, abaweesaayo ddyo nga kono tamanyi, abasajja abeetayirise mu mulimu muva kweno imaani gye mulina olwaleero ey'ejjubba n'ekkanzu. Omanyi bwe muyita ku bw'ejjubba n'ekkanzu mulowooza nti oyo w'amazima, si bwe biri. Bangi obusiraamu babutunze nga babutundira mu majjubba na mu makanzu, era ndowooza mubiraba bitambula. Owulidde? Naye abasajja abo abaawaayo, okuwaayo nga kwannamaddala nga kuva fil qalbi, ku mutima, beetayirise muli. Seka Katungulu ono nali njogerako ne mukama wange, nannyumiza ku musajja eyeegomba obusiraamu ng'ali Masaka, ne bamugamba nti atayirira ali Bugerere. Musajja n'atambuza ebigere n'agenda e Bugerere bamutayirire, agenda okutuukawo nga waliwo abantu bangi ab'okutayirira, n'agamba omutayiriza ondwisa, kaŋŋende neekoleko. N'akyama mu nsiko, n'aggyayo olumuli, n'agenda ne yeebaaga. Mweyo imaani liruddawo olwaliro, agenda okwebaaga. Alaba oli alina abantu bangi, ate ye imaani yanywedde dda.
n'agenda ne yeebaaga waite ennaku bbiri ajjeewo omusajja omutayiriza nga towaye nkebera nateredde bulungi n'amugamba nti tewateredde obulaabulamu n'adda mu kiwundu omulundi ogwokubiri n'aguma lwa busiraamu. Kyova temulina kuzannyisa busiraamu, mubuleke. Abasajja baabunyweza baabwagala, mukuume bye mwasangawo. Bakitaffe ne bajjajjaffe baawaayo. Nze jjajjange Ssekimwanyi yatambuza bigenda n'agenda e Makka 1920 ye yasooka okukola hijja mu ggwanga wano. Bajjajjaffe Musaale Ekibiri baawaayo. Singa tutunze bye baawaayo twandibaddewa. Kyova olaba nti omuntu omulongoofu azaala mulongoofu. Kyova olaba kitange Silimaani ono namugamba nti taata wabeewo ensonga Masigidi Jamida n'eyimya kati Musaale Ejjuma gwoza yetaagala kuteekawo wano bwoleseewo emmoloka naye kubeera kwekkusa mwekkuse bino bye tugulwanira eddunia temuli enkya tugenda tetuliwo. Mulekeewo bye musanzeewo. Wakati oyo tuli mu mulembe ng'abantu bakyayinza n'okuwa yadde yinki y'ettaka. Abasajja bawangayo wasava olwaleero bawaayeyo wansi mu ttosi gye mutusindika eyo ne muleeta bukamera 5 ku 100 naye ng'erinda mu ttosi bagiteekemu omuzikiti. Naye abasajja bawangayo busozi ate nga buli mu kibuga. Obusiraamu ne buyimirirawo paka olwaleero. Kati abo abasajja benjogerako bwe baamalanga Ramadaan baatandikirawo emirimu emirungi. Abanga abakkiriza abali wano olwaleero okugenda kwa Ramadaan tekitegeeza kugenda kwa Allah, tekitegeeza nti ibaada yakomye. Omukkiriza ibaada ye etandika Ramadaan ewedde. Muyitirize emirimu gya sunna almuhimu, musigale nga musinza. Neewoze aya za hijja nsobole okuggusa ensonga yange. Fa idha qadaytum manasikakum, bwe mubanga muvudde mu bifo ebisinzibwamu fadhkurullaha kadhikiri abaakum, mugende mu maaso n'okusinza Allah wammwe nga muyita mu bifo ebyo nga bakadde bammwe baabiyitangamu. Bwe weebakemu na sinza mwogereko. Bw'ovaayo n'ogenda mu Arafa beera ng'omusinza munatakuyinula. Bw'ova mu Arafa genda e Muzdalifa ekiro weebakewo. Mwabatamanyi Muzdalifa nsaba Allah twaleke Muzdalifa. Muzdalifa we wali obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala w'otegerera nti Mungu alina obuyinza. Lw'ekirererezi lusenyi temuli yadde omuti luva kuno paka Nateete waleeri. Naye ffenna ekiro ekyo ekiro eky'ekkumi ffenna twebaka ku ttaka awo. Kabeere pulezidenti w'eggwanga, kabeere pulezidenti, kabeere minisita, kabeere kabaka w'e Saudi, kabeere omugagga bifeekeera ng'enzizi z'amafuta ziri mmanju mu ttaka wansi awo. We mwebaka bino ebitiibwa by'edduniya temuli. Inna akramakum inda Allahi atqaakum, abasinga ekitiibwa mu nsi yo yatya Allah beebakawo wansi awo. Ng'oli mu hiraami 2 nga nandaweya temuli. Oli mu ngoye 2 bifeekeera, tayagala bugagga bwo, tayagala kumanya bitiibwa byo. Wansi awo ekiro ekikeesa olw'ekkumi ate ne beebaka otulo. Nze natwala omulamazi mu hijja omwaka oguwedde namuzuukusa nga tazuukuka. Agenda okuzonga nga kiseeka mbadde n'aludde okwebaka otulo mu bulamu bwange nga otulo tweneebase Muzdalifa wa naye ng'asula 6 ku 6. Nanga nti otulo tweneebase mu ttaka wano mpulidde nga Mungu ampewudde n'anzijjako ebizibu na buli kimu kyonna Mungu akitutte. Nsaba Allah akkirize hijja yange Laylatu Muzdalifa. Awo olina okusinzizaawo awo n'oyogera naye n'omutegeeza ensonga. Kati aga nti bamba muyise ebifo byonna ne mubimaliriza fadhkurullaha, musigale nga musinza Allah. Yadde muvudde mu bifo ebyanukulirwamu, twabadde mu nnaku ezaanukulirwamu, twabadde mu nnaku ez'okusaasira, twabadde mu nnaku ez'okusonyiwa. Mwasonyiyiddwa. Abange abali wano mwasonyiyiddwa, mwasaasiddwa, mulinga baana bato abaakazaalibwa. Kati kiri gye muli okwedibaga. Naye abalongoofu abaasooka Ramadhaani bwe yaggwanga bazzangako ennaku 6 eza 6. Yakulu sallallahu alaihi wasallam, mbaka wa Allah agambye man sama Ramadhaan, omuntu bw'asiba omwezi omutukuvu gwa Ramadhaan thumma atba'u 6 min Shawwal, n'agattako ennaku 6 mu mwezi guno gwe tulimu, kaana kasiyamu dahara, afuna empeera ng'asibye omwaka mulamba. Abange mujjuze omwaka. Bannange temugayaalirira mwaka, temugayaalirira mwaka.
abange mujjuze omwaka okusiiba kw'omukkiriza kutandika Ramadhaani ewedde okusiiba kwammwe kutandika Ramadhaani ewedde okwammwe litwabadde mu ssomero twabadde ku katala lya Allah subhanahu wa ta'ala nga tetuliko kyova olaba nti omuntu asangibwawo Ramadhaani n'atagisiiba ng'alimu abo abalina okusiiba agenda funaanibwa. Era mmwe abataasiibye Ramadhaani nga toli mulwadde toli mu safaari toli mu abo abaagaanibwa okusiiba teekateeka ansa gy'ogenda okumuwa ng'oli mu kabuli olunaku olusooka nga bakakuteekayo. Toli mulwadde toli mu safaari wabula bugayaavu oli awo amalaba mangi watwalirizibwa duniya. Kati twabadde ku katala lya Mungu twalimaze ennaku 29 twalimaze lyabadde lya Mungu saba Allah alisiime. Kyova olaba yakusasula era yagamba nti omuntu anaasiiba ku lwange ngenda musasula wa ana ajizi bihi tusaba Allah tusasule empeera nga nnungi. Kati okusiiba kwammwe kutandise nga kutandika n'ennaku 6. Man sama Ramadan muntu bw'asiiba Ramadan thumma atba'u 6 min Shawwal n'ogattako ennaku 6 mwezi guno gwe tulimu kana kasiyamu dahara wabali bwanga asiibye omwaka omulamba. Musiibe 6 bwe mugumala mudde ku sunna za wiiki mande n'olwokuna. Nabbi yasiibanga olunaku olw'emmande sallallahu alaihi wasallam era ne Asa n'agiwa n'agamba dhalika ulidtu fi nazaalibwa lwa mmande au unzila alayya fi ne Qur'ani yanzikako lwa mmande kyenva nsiiba. Kati gwagamba nti oyagala nabbi lwaki osiiba mmande naye ne mulyankuzibwa kyova mulwadde ebirwadde ate nga mulwadde ebirwadde bya mmere. Abalala okwagala okulya buli wamu kye mufudde mulya n'obutwa buli kimu kye baleeta oli mu kulya olya buli kyawe walyadde obutwa myaka 6. Mwesonyiwa emmere. Omukkiriza talimala galya alya buli kiseera. Omukkiriza alya katono n'asiiba kinene. Musiibe ennaku 6 bwe muzimala musiteekeko mmande n'olwokuna. Olwokuna nabbi yalusiibanga yagamba olunaku olwokuna lwe lunaku olwanjulirwako emirimu. Wa ana uhibbu ayuraba amali wa ana saimu. Njagala nnyo emirimu gyange okwanjula eri Allah nga nsiibi. Bw'omaliriza olinde ennaku enjeru eza Shawwali nazo zijja. Nabbi yazisiibanga zijja 13, 14 ne 15 nazo muzisiibe. Bw'ozimaliriza ezo olinde ashara al-awakhir ennaku 10 eza Dhul Hajji nazo zijja. Bange sizoni y'okusinza Allah etandika butandisi yadde mwaba mwafundikidde. Ashara al-awakhir ennaku 10 zijja min Dhul Hajji. Yagamba nti ma min ayamin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tewali nnaku Allah z'asinga kwagala kusinga nnaku 10 ezisooka mwezi ogwa Dhul Hajji. N'atuuka n'okuzirayira n'agamba nti wal fajr wa layalin ashri wa shafa wal watr nazo zijja. Omuli yawmu tarwiya olunaku olw'omunaana, yawmu al-arafa n'olunaku olw'omwenda ne yawmu nahari olunaku olw'ekkumi olw'okusala ebisolo. Olwo telusiibibwa wabula lubeera lwa Idi na kusala bisolo. Ibaada ziri awo. Kati so sizoni y'okusinza Allah etandise butandisi. Gwe yazikiza ku lulwo. Gwe yabivuddeko kimanye nti abalala kwe bali ku track. Obusiraamu bwagale mubukolerere ne ibaada mugende mu maaso n'okuzisa. Ibaada zonna ze mwakoze mu Ramadan musigale nga muzinyweddeko. Amina nnasi man yakulu mulimu abantu baga nti rabbana atina fi dunya hasana. Waliwo abantu ababadde mu Ramadan nga mwasabye edduniya Allah jajjibawa naye wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa Allah temuyina kyemuyinayo. Abantu abagadde ensi eno ne mwerabira akhira ewa Allah temuyina kyemulina. Bantu bagadde ensi seeka. Abantu beerabidde ebigenda okuddako. Bantu ensi yabatwala dda. Bajjudde obulimba, bajjudde obulyasaamaanya, bajjudde obubbi, tebakyalina nsonyi.
mwekube mbifuba Ramadhani ewedde mwekube mbifuba ebintu embi mwenenyeza mu maaso ga Allah mubiveeko omuntu asibye Ramadhani Mungu akerenuddemu buli haramu yenna atenuddemu n'oyiwamu omwenge oyinza okwoza olugoye olw'enolozisa amazzi ag'ekitaba abange mwenenyeza bye mukoze mwasonyiyiddwa kakati ozaako ki enseba twalirizaani agenda ogikungula tusiibe Ramadhani eziwera abasajja abaayogeranga ebigambo bino abange tebaliiwo tetubalina tetulina garanti nti naffe Ramadhani y'omwaka ogujja enaatusanga ani amanyi Katonda ajjulira buli kiseera ne mummwe mulimu ababadde mu Ramadhani ne musaba emmotoka Mungu ajja zibawa mwasabye ebitiibwa Mungu ajja bibawa mwasabye obukulembeze Mungu ajja bubawa yadde nabo si bwangu mubiraba ebiri mu bukulembeze kati ennaku zino ebitambula mu dunia mbiraba gambo biyitiridde embeera nga bwefaanana mu bakulembeze abafu ab'obusiraamu nabyo nayo byewunyisa bika by'amasiga tusabire ensi naffe twesabire nga bwe mwasabye mu Ramadhani naffe twesabire ate okusingira ddala Mungu atukuumira abakulembeze ate era abatuwe nga balungi Sudaisi bwe yabadde asaba edduwa mu kiro ekya 27 yasabidde nnyo kabaka Salman ne Muhammad bin Salman kabaka we Saudi ne mutabani we Allah okuba waffaka abawa obukulembeze obulimu okuweereza nga baweereza lidda abakulembeze b'obusiraamu mwesabire nnyo musituke ekiro Mungu abaddise ebitiibwa byammwe Allah abaddise okwagala mu bantu otherwise abamufe okwagala eddunia n'ebitiibwa tetukyayina oyinza n'okuyita waawo nente naye takyuka kutunulako nti kutegeera nti obiseewo naye nga lwaki hubbu dunia wagala nsi abange ensi gye mwagala tugenda givaako essaawa yina tugenda tetuliiwo ate we tuli waliwo abaasookawo naye teri kyabbeeyi mu nsi nga kuleka linnya ddungi teri kyabbeeyi mu nsi nga kuleka linnya ddungi muleke erinnya eddungi eri abaana bammwe muleke erinnya eddungi eri abantu ba famire zammwe muleke erinnya eddungi eri abasiraamu baseeka bangi Allah yabajjulula nakati olwaleero bwe tubeera mu dduwa zaffe ffe abasoma edduwa toyinza kusukka mannya 2-3 nga tubasomedde edduwa baseeka Katungulu baali basajja balungi baleka amannya olwaleero akola omukolo wansi eri ekabiti ne gukuŋŋaanya abantu naawe gwe omuntu abalamu b'otasobola kufuna lwaki rijaalu saalihiin baali basajja nga balongoofu emitima gyabwe gyali mirungi eri obusiraamu eri famire zaabwe eri eddiini muleke amannya amalungi muleke ligase naye bye mukola mu nsi muleetera baana bammwe buzibu muleetera baana bammwe buzibu kubanga ogenda kuvaawo omwana wo teri agenda muwa mazzi ga kunywa nze olwayi bw'otunula mu national ID yange mulimu mannya malala naye erinnya erikola ddaawa linnya lya Ssekimwanyi lwaki bw'omunoonyerezaako era bakugamba yasooka ogenda okukola hijja yawaayo ettaka yakola bw'ati yafunula Quran jumaasa ate talina kusaba wano juma lwaki bali kwoli naye ogenda kuvaawo ne kabuli yo Mungu aleme girekawo etwalibwe mukoka Mungu akukyawe ng'oli mulamu akukyawe ng'ofudde akukyayire ddala ne mu maaso ge togenda mulaba kuba bikolwa byaffe mu nsi abayi tukendeeza obulyaza amaanya tukendeeza emitima emibi twenenyeza mu Ramadhani ne tubeera abasonyiwa tubeera abeerekereza eddunia tekutika nagwe n'obeera mu bondi awo nga gwafuuse ekizibu eri banno gwe n'obeera Eva nga gwe buli kamu olowooza kalina kuba kako n'obeera ewantu nga gwolowooza buli kimu gwolina okuba nakyo emitima egitaagaliza emitima egy'okwekuŋŋaanyirizaako buli kimu emitima egy'omululu
Saba sajja yali kuwundi ku kamera n'agamba nti abange mulekerawo okubeera ab'omululu. Omululu guyitiridde. Naye omululu muganda wange gukutwala wa? Akati nno baganda bange, Ramadhani yawedde, maliriza ebigambo byange. Ramadhani yawedde, maatha baada Ramadhani. Twenenyesa emise gyaffe. Twenenyesa buli kimu. Kakati kiki kye tulina okukola? Kuzzaako ibaada. Fa idha qadaytum manasikakum, bwe mbanga muvudde mu nnaku ez'okusinza Allah, fadhkurullaha, mugende mu maaso n'okusinza Allah, kadhikiri abaakum au ashadda dhikra, nga mukolanga bajjajjammwe bwe baakolanga. Naye abantu kati basseeyo dda, abali mu masabo baagenze dda, abali mu nguuli basseeyo dda. Waliwo ekigambo ekinnuma nakiraba ndi Makka mu woteeri, mbu abasiraamu basiba ebbaala zaakalidde. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ekigambo ekyo temukirwanyisa. Abasiraamu basiba kyovola ebbaala tezikola. Ffe tunywa omwenge. Loogi tezikola, abasiraamu bali mu kisiibo. Kitegeeza mmwe mujjula mu loogi. Twenenyesa byonna. Tusigale abantu abalongoosa. Tusigale abantu abayunga oluganda. Tusigale abantu abalina ensonyi. Tusigale abantu abasinza Allah subhanahu wa ta'ala. Nga ibaada etandikirwako egenda okunyweza. Bwati shaitaani baagitadde. Tuli mu mwaka mulamba egenda tugabanya. Mwaka mulamba okuva kati. Naye ibaada enkulu egenda okutaasa shaitaani kusiiba nnaku 6. Ate mukimanye shewaali waggwako watokyalina mukisa guzisiiba. Kati leero tuli mu nnaku zino 10 zitambula. Ozirowoozaako ki? Tandika. Gamba nti kansiibe Mande n'Olwokuna, kansiibeyo 2 ndi 2, sibe 2 ndi 2. Naye togireka abo bamaseeka banaasiiba ne baseeka bali ku mmere we bali kati ku ttuke balya. Nabo bali ku byabwe bamaseeka naffe abamu ensi yatutwala dda. Si ffenna naye bamaseeka abamu. Kubadde omuntu yabanga ne sheekhe nga seeka yakuuma ekyapa. Seeka nga yakuuma endagaano. Nakati baseeka abamu endagaano basigaaya. Baseeka abamu kati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Emmese yagiridde. Onaamugamba ki? Kati ne bamaseeka mabo mulina okulonda bw'olonda kubanga munnabbi yagamba buli muntu abeereko ne sheekhe we. Naye baseeka b'ennaku zino si be bali ab'edda. Osanga seeka olwaleero nga kyayogera ku makya akawungeezi akikyusa. Aya n'agireta n'agivunula lwakwagwala kwe n'abaako wagitadde. Sirumba bamaseeka naye nga ge mazima kubanga nange ebiseeka nina bamaseeka bange. Ne seeka abaako ne seeka. Naye baseeka b'ennaku zino naffe twafuuse bakusabira nnyo dduwa. Baseeka kubaba omutwale wa bakuli bitaala nga toba kutuusa guuni n'akulabye wali. Oyo abeera seeka. Timungu ageze entuusiza kanaana. Abo nabo babeetaaga okusabira ennyo. Kati osanga seeka akati sibye 6 nga kubalowoleza okuzisiiba. Oyo abaseeka ki? Baganda bange tutandike n'ennaku 6. Tugende mu nnaku enjeru. Tugende mu Mande n'Olwokuna. Tulinde ennaku 10 ezisembayo. Ekisembayo tuyitirize nnyo okwesabira. Buli omu waali sabira ensi yaffe. Tugenda mu 2026 mwaka gwa kulonda musabire ensi yaffe Allah aginyweze. Agikuume nga ntebenkevu ate ebeere ya mirembe. Bw'otayogera tewejjusa. N'ojja kwatula ekigambo abaana ojja balekawo nga bamulekwa. Bajja kusula enjala. Kakasa nti ky'oyogera mu kamwa okirinako bwino. Bwe banaakikubuusaako ojja sobola okwedifendinga. Bw'ojja kwogera okuba Gikimba ayogedde. Ojja kwogera okuba Tange Simaanya ayogedde. Muganda wange manye ennaku yo ekyokubiri n'okusabira eddiini yaffe ey'Obusiraamu. Bange eri mu katyabaga. Mungu atunyweze. Abasiraamu kati twafuukadde ekisekererwa. Abasiraamu kati twafuukadde ekisekererwa. Kyovola n'abatali basiraamu olwaleero bavaayo ne batujajinga. Nosanga atali musiraamu nga yayogera ku nsonga z'abasiraamu. Yaga nti abasiraamu akati mulina kukola bwe muti naye nga kyabadde. Musabire eddiini yaffe ey'Obusiraamu. Mungu atuwa abakulembeze abeesimbu. Allah atuwa okwagalana.
bw'atuwa Oluganda n'okutegeeragana. Ensonga bwe bange esse Busiraamu eyogereko ng'Obusiraamu era tutegeeragane ng'Abasiraamu tukanye ku butakkaanya. Naye otherwise gye tulaga situmanyi. Allah yasinga okumanya. Abaana baffe n'abazzukulu bayinza okujja oluvannyuma ne basanga miyonga. أقول ما تصنعون أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت إنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد ولا ما قضيت ولك الشكر ولا ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا نتوب إليك. اللهم بارك لنا يا رب العالمين وافتح لنا فتوحنا عارفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا ومن صالحا مقبولا إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا يا رب العالمين وجميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. أي الله تسوك لزي الصلاة يفين يتصدوا عليرو الجمعة يفقوا ديو ميسو بشوال سبق الله يكيزي وجيتيكو ميزاني زفي يا ربي ميزاني سكين تفيدا موكو يكيزي جنا سبق الله كيزي رمضان يفجي تواسيبي etuke maaso g'ongesimitwa ate otusazeewo Ramadhaani nnyingi mu buwangazi bwaffe Allah. Tusaba Mungu ebbanga litwolekedde libeere emyezi egya ibaada. Tusaba otuteeke bannasiiba ennaku 6 abanasiiba ennaku enjeru otusanzeewo ennaku 10 eza Dhulhajji oteeke bannasala ebisolo oteeke bannakola hijja ekkiriziddwa mu maaso go. Saasira abalwadde bonna abali wano Mungu obajjanjabe otusonyiwa amazambi gaffe oyongere emikisa eri emirimu gy'abaddu bo Mungu omufa saddaaka ne bawaayo mu makubo go. Saba Allah asumule buyaddamu amiina. Mungu abali ebyetaago byammwe abakulirewo ebikutte abaavu abagaggawaze abalwadde abajjanjabe agatte famire ezikutuse agatte emikwano egikutuse atuggirewo abalaba abefitina ab'ensaalwa n'abataagaliza bonna. Tusaba Allah atuwe obulamu obulungi ebbanga lyonna. Tusaba Allah atusumuleko ebizibu byonna atuggirewo amabanja atuggirewo ebyekutte byonna ebizitoye mu bulamu bwaffe Mungu abituwe bisize atugge wafunda ateeke wakasinga wa mirembe atuwe ebiweesaanukula ebbanga lyonna atusonyire abafu baffe bonna abali mu kabuli abayingiza ejjana ey'emirembe naffe atuteeke mu bantu b'omujjana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala otukomezewo Ramadan otukomezewo Ramadan otukomezewo Ramadan emirundi mingi Allah mu buwangazi bwaffe tukusinkane nga tulimu abagenda okuyingira ejjana nga tuyita mu mulyango Rayyan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلوا وسلم على محمد